Olunaku olwaleero Kingdom TV yekuleetedde ekyenjawulo oliddenga mulimi ku mbeera ya South Sudan. Mu studio yaffe endala twegattiddwako omu ku bakulembeze b'Abannayuganda abali mu ggwanga lya South Sudan. Katweyunge ku Mulinde Beka amututuuseeko. Olwaleero tuli bamukisa okuba twegattiddwako omu ku bakulembeze abakulira abakozi abakolera mu ggwanga lya Sudan okuva mu kibiina ekya UCOS. Si mulala y'omwami Senjobe, mukulu Senjobe, tusanyusa okulabako wano ku Kingdom TV. Nsaba obuuze ku balabi baffe ab'amawulire gaffe amalindirire. Abatuuliza n'abatulaba mbalamusiza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya Musumba Edi Senjobe, nsumba ekkanisa eyitibwa Juba Gospel Center. Era ndi mukulembeze omu w'Abannayuganda mu South Sudan. Era nze chairman wa katale k'Abannayuganda mu South Sudan akayitibwa Jebere. So mu ngeri emu oba ensonga enkulu esinze okukyazaana mu studio olunaku olwaleero omulabi w'amawulire abana omuntu yenna mu ggwanga gye yandeetaaza okumanya bingi nnyo ebize biyitingana mu mawulire ku mikutu gya intaneti egitali gimu olutalo olubaluse bw'e Sudaani. Twagala otubulire embeera eri etya mu ggwanga lya Sudaani. Well, olutalo abali ewala abataliiyo bawulira luwulire buli omu alunyumyako nga bw'ayagadde oddunyumyako nga bwawulidde oli kyawulira olwaleero akyongeramu 2-3 n'ateekamu ebirala. Naye gano ge mazima nti mu South Sudan as per now wenjogerera olutalo gye luli ge mazima. Kyo tukikirize tukigaane olutalo gye luli. Olutalo terulina nnyo kapasite yaalwo nti lulina kuba bweruti oba bweruti. Naye kasita lubanga lutalo nga lutaataaganya abantu gye luli olw'emmundu. Emmundu zivuga era abantu beekukumye tebakyakola. Soko simbe wakati emmundu evuga ebyobusuubuzi bikyagenda mu maaso bo bannayuganda abakolerayo bali mu mbeera ki balina obuyambi bwe bafuna oba so far wenjogerera nti bizinensi tezikyatambula n'eddakiika n'emu. Mu katale kewange kenkulembera ak'Ejjebere abayeekera oba abasudani bakayingidde ne banyagulula buli kimu kyonna era amaduuka g'Abannayuganda gonna geggudde bwe gati temuli kirimu so nga ate gasukka ne mu 15 ag'Abannayuganda agabadde mu katale omwo naye bonna bababbye okubalekera akantu konna era akatale keereere tebakola. Tubeemu n'essuubi ti Bannayuganda balina abantu baffe ebweru tunasobola okubafuna gavumenti erina kyekoze oba mu abakulembeze nga mu abakulembeze mulina kyemukozeho okulaba nga Bannayuganda abakolera Sudaani bakomezebwa wano ku butaka oba bagenda sigala mu nkambi ezo ez'ababundabunda. First of all tewannabaawo nkambi z'ababundabunda Bannayuganda mwe bagenze. Bannayuganda buli omu waali weyeekukumye mu nnyumba ye mu makanisa gaffe tutereseeyo abamu kubanga sofa okuyingirira ekkanisa kikalubamukko wetulowooza bwetyo bakyekwesa eyo naye nga enteekateeka gavumenti eri mu nteekateeka kuba gye lwali tubadde mu meeting emu ogamba nti tewali nkambi z'ababundabunda mwe bagenze. Amawulire nkyayaleero gafumye nga galaga nti omukago gwa UN guyina Abannayuganda bamu gwokusobodde okukwata ku mukono ne babawa ekyokulya n'okusula. Mu ngeri emu badde bagamba nti bakyagezaako okwataganya n'abagwira abalala bonna okwongera mu maaso obataasa ekibambulira ekiri e Sudaani. Kiringa nga bw'onaagamba nti enkambi eri mu Kisenyi waliwo Bannayuganda abali mu Kisenyi. Kitegeeza Omunnayuganda ali mu Kisenyi ayanguyirwa okgenda wali mu nkambi eriyo so Munnayuganda asula ekireka nga tajja kusobola kutambula kujja eno mu Kisenyi. Kati Bannayuganda bwenkugambyeko nti bebeekukumya awantu okuva akatale k'Abannayuganda kenjogerako Jebere we kali okutuuka ku nkambi ya UN waliwo sofa mayiro nga 2 waliwo campus 2 ey'Ejjebere ne ku airport naye ku airport waliwo mayiro nga 3 kati eno ku checkpoint Ejjebere waliwo ndooza mayiro nga 2. Ate kyo ekibuga Juba kiri kitya? Kibuga Juba ebitundu ebimu sofa embeera eri waddeko naye nga g'amasasi gavuga naye nga ebifo ebimu biri waddeko. Kati Jebere erinaanye ne balakisi eyo mwe banguyirwa okuva ne balumba akatale. Kati ekireseewo obuzibu bonna kye tulowooza okuba nga bw'omanyi abantu baffe abo tebategeera ge mazima ago ge mazima tebategeera era Munnayuganda ng'okolera Uganda nze kankukubiriza olwaleero
bwobanga gyoli eyo ng'olina pulaani njagala genda South Sudan nkole ssente byerabire kola akasenteko togenda kwekalakaasa kola akasenteko mu bulungi oba katono katya weerabire byogenda e Sudan kwegamba n'abaliyo bakomewo abaliyo enteekateeka eriwo olwaleero tubadde mu meeting emu n'aba security abakulira security tuli mu nteekateeka genda kunona bannayuganda abaliyo bonna era kino kyenkubiriza abazadde mwenna ng'olina mutabani wo ng'akubira ku ssimu muzzeemu amaanyi omugambe nti bagenda kunona ate kyensaba kiri kimu teweetantala gwe gamba nti kawugenda omunone genda kubeera mu bbanga ki abakigenda twala enaku mmeka nnaku nga bbiri nnaku nga bbiri bagenda kuba bavuddeyo weewaawo webale kubanga okiraba amawulire gaffe amalindire kandi n'oluvannyuma lw'omukulu ono katweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekirala mu malindirire tovaawo. This is Kingdom TV.